Olunaku olw'eggulo twakulaze emboozi nga waliwo ekkanisa eyayokeddwa n'ebintu ebyayonooneddwa. Endooliito z'ettaka nnyingi mu bitundu eby'Emukono era abantu bangi bafiiriddwa ebintu byabwe n'abamu okutwaliramu obulamu. Tuzzeeyo ku kyalo Naluwala Kazo mu ggombolola y'Entenjeru Kisoga disitulikiti y'Emukono ng'abeeno bali mu kusoberwa olwa famire emu gye balumiriza n'okubonyaabonya abantu mu kitundu kyabwe. Tulina obuzibu bwa famire ya Kasamutima Musoke naye ng'ekulemberwa Emma Zigombye owa SFC. Omwana wa SFC oyo akulembera abaana ba Kasamutima okuli Kalyesubula, okuli Bannabosa, tiimu ejja nnene nnyo nga tataabwe yagiduumidde mwami Musoke. Ne bakola effujjo wano. Ettaka eryogerwako kigambibwa nti lya Buganda era nga liwezaako yiika 2 nga bano batulaze ensala za kkooti nga zikakasa nti Buganda Land Board be bannyini ttaka abatuuze kwe bali. Guno mulundi kumpi bakomawo gwakuna nga batawaanya abantu ku kituuze kwe. Baakona ennyumba wali waggulu n'eyiika byonna ku ttaka. Kati ate bookezeere ekkanisa tusaba bekikwatako batuyambe ku famire eyo kubanga n'omusango gwasalwa gutali mulundi gumu. Ab'obuyinza abalala baasitukako ne bajjako wano n'abalamuzi nga kwe bali byonna ebintu ne bigenda mu maaso. Abasumba ab'ekkanisa ya Goshen bongedde okulaajanira abakuumaddembe okuvaayo bakome ku musajja gwe balumiriza nti yabakolako effujjo. Naye twewuunyizza nnyo okulaba nga bakomyewo ne bakola effujjo ne bamenya amayumba g'abantu ne bayonoona ebirime ne bookya ekkanisa kagamba ne bayita ebiwundu ku mitima gy'abantu atali muntu omu atali bantu babiri. Ekkanisa yonna yaweddewo. Embeera eno ku bwayo nga bw'olira bassebo kati mu kiseera kino kitusaba era bwenkanya. Abatuuze ssaako n'abaakoseddwa mu bulumbaganyo obwakoleddwa bagamba nti bali ku bunkenke balinda omwezi guggweko bo beetegula ekibabu. Kuba kino ekikolwa kye baakoze kikamba omuntu watukira okwokya ekyaki kitegeeza naawe omuntu aba asobola okukola ki okukugjawo. Bali abantu bakambwe baluma n'okuluma ffe ng'abatako tutaazimba ffe tugenda nti baatadde abantu naffe tuli ku bunkenke kuba ffe tuli bapangisa n'enkya tugenda. Era waliwo ne yatugambye nti bagamba nti bagenda kutuyuwira obucwa mu mazzi kuba amazzi gano ga bulumi. Abantu abasinga obungi bagula zitanka babeere n'amazzi n'abalala abatalina baggule. Naye ekiriwo saawa zino kirabika bagenda na kuleeta obutwa. Omutongole wa Kabaka Proscovia Luwagga aliko byalambuludde ku ttaka lino. Nze omwami wa Kabaka najja kuno mwaka gwa 83 nga kale nakasanga kakadde kadda kutoleredde abaana baffe tusika kabalagala tufumbwa omundi tusogola omubisi abaana baffe kwe basomedde. Naye kibatwewuunyisa oyo omwami agamba nti kibanja kiki n'asaba bannange muntaase nsomesezebwa abaana ne tumanya nti ajja tudduukirira ne bamukkiriza ng'abaana bava musala mukaaga kibiina bw'abaana bato. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango akasizza obulumbaganyo obwakoleddwa ku batuuze n'ategeeza nti waliwo n'abantu 3 abaakwatiddwa ne baggulwako n'emisango. Poliisi e Mukono waliwo abantu 3 beegombyemu obwala ku kigambibwa nti bagenda ne bamenya ne bateeka omuliro ku church ate oluvannyuma ne banona ebintu by'abantu maddala ennimiro emmere y'abantu ne bagenda ne bagisaayasaaya. Bino bibaddewo mu Kazo mu kyalo kye bayita Kazo awo mu Ntenjeru. Bya Eric Yiga, Crossroads TV, Omunnyo.